Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe wambuziza ku ddagala eryo libayita bbuza. Waŋŋambye nti nkulage eddagala libayita bbuza osobole okulitegeera. Bbuza y'oyo bw'atyo bw'afaana. Bbuza oyo okumwawula ku ddagala lye bayita Namirembe olina kumwawulira ku bumuli. Obumuli bwa bbuza tebweta, ekirala bukunkumuka, busigala ne mu ngalo. Singa obukwatako busigala mu ngalo obumuli. Obumuli bwa bbuza bw'olina okwetegereza ng'oyagala omwawule ku ddagala eddala. Bbuza tebamunaaba, bbuza tebamunaaba. Bbuza w'omunaaba asobola okukubuzaako emirembe, n'olwekyo bbuza tebamunaaba. Bbuza oyo ajjanjaba endwadde ez'enjawulo, naye ng'era endwadde zajjanjaba ezo ez'amaanyi. Okugeza basobola okukutega ettalo, ettalo eryo n'olibuuka n'olifuna. Kati eddagala ly'oba olina okukozesa ne bbuza oyo abeeramu bulungi nnyo. Bbuza ajjanjaba bulungi nnyo amatalo oba ettalo. Bbuza osobola omukozesa ng'ojjanjaba ettalo. N'endwadde ez'enjawulo ezo ez'amaanyi bbuza oyo abeera azijjanjaba bulungi nnyo. Naye bino nti kunaaba ku ddagala, bbuza tebamunaaba. Beera nga weetegereza eddagala eryo lye bayita bbuza. Bbuza y'oyo. Weetegereza akamuli kakulu nnyo. Akamuli ka bbuza keetegereze, keefaanana kokka. Kyenjagadde okubeera nga nkubuulira. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.